amaziga gano genkaba ngakaba olwa speaker kyakoze okuyisa ekyo kye tutayisiza. Abakiise ku lukiiko lw'ekibuga Mukono bakubaganya empawa ku nsonga y'okuyiwa kasasiro mu bitundu eby'Katikkolo nga bwe kyasalibwawo abakungu mu gavumenti mu nsinkano gye baalimu ku Lwokusatu lwa wiiki eno eyayindira mu ofiisi ya Ssaabaminisita, nga kino kyasalibwawo oluvannyuma lw'abatuuze b'eddundu okugoba kasasiro ewaabwe ng'eno KCCA yali yagulayo ettaka emuyiweyo. Embeera ebadde yakuwanyisiganya bigambo na kwesonga munno wakati w'abakulembeze ng'abamu ku bakansala balabiddwako nga bawanise ebipande nga bawakanya eky'okuyiwa kasasiro ewaabwe nga bwe kisaliddwawo mu lutulalo olwaleero nga n'abamu amaziga gabayiseemu. Sera ka weeks 2 nga basibyewo nga bagamba nti katukuŋŋaanye kasasiro oyo addeko ebbali ate abantu bafaabe Mukono basobole okuleeta. Bantu bafaabe Mukono bajjuza kasasiro mu mayumba gaabwe, situti za Mukono zonna zijjudde kasasiro. Essaawa zino speaker avuddeyo n'amaanyi mangi nnyo n'olukwesi lwonna n'atandika okuyisa ebintu bye tutayisizza mbu kasasiro tugambye mbwaddewa tulete kasasiro abantu b'e Kampala bayite kasasiro e Mukono mivu nnyo era kino ekikoleddwa kibeere ekyokulabirako eri bannamukono mubeere nga mwegendereza nga mutulonda kubanga mugenda ne mutulonda nga temutegedde baani be mulonda. Amaziga gano genkaba ngakaba olwa speaker kyakoze okuyisa ekyo kye tutayisizza. Ekiteeso kino lwanjuddwa abamu ku bakansala bakisimbidde ekkuuli olw'ebizibu bye kiyinza okujja nakyo nga kisomeddwa kansala Augustine Romeo ku lwa mmeeya, wabula nga mmeeya akyegaanye nga bakubye akalulu era abasinga ne bakkiriza aba KCCA bayiwe kasasiro e Katikkolo okumala ennaku 3 nga bwe baasabye. Okkirize bannakampala balirwana baffe baleete ebisitandinga e Katikkolo. Thank you so very much. Nze ekintu kino kya kiseera mpulidde bulungi nnyo tuyinza okukola MOU. Madamu RDC agambye okukola MOU tekijja nenkejja kubanga ekizeeki ngewedde batuukiriza tractor gye ziri ku site basenda ebisaaniiko ate okuwange gwemmanye ennyo Mukulu Masengera yogedde bulungi nnyo kubanga oluusi muwakanya. Amyuka RDC w'ekibuga Mukono Roda Twite Kagaga olutula luno alubaddemu ng'ono alambuludde ku bisaliddwawo bakansala ng'asabye bannamukono okuba n'omutima oguyamba bannakampala. Kampala KCCA erinze resolution ya Mukono municipality naye bwe twali mu lukiiko era nga buli omu asaba nti ennaku 3 ku 4 nga batereeza emenvu. So kitegeeza that MOU eyogera ku ebyo zino ennaku, that is why kati council esalawo erina obuyinza okusalawo oba tuli mu council eno twandyagadde council esalewo nti bw'eba eri yakusalawo nnaku ki ze beetaaga. Y'omubaka wa munisipali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke alabudde ku kabaata akayinza okuva mu kusindiikiriza ekizibu kya kasasiro okusinga okukinogera eddagala n'ategeeza nti bannamukono bandibadde n'omutima oguyamba kyokka balina okutunuulira abo be bayamba mu kugonjoola ensonga eno. Kiba e Kampala kiba kizibu kya ggwanga lyonna era eggwanga lyonna lirina okukolera awamu okulaba nga tumaliriza ekizibu ekyo. Naye njagala kubategeeza nti ekizibu kya Kampala kinene nnyo era ne bwe banaagezaako okuyitaayita ebbali tujja kumaliriza ng'ekizibu kino kirina kukwatibwa mu bunene bwakyo okugezaawo okukidduka ne tukijja wano ne tujja ekizibu wano ne tukitwala awalala. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.